petition nabifunye era ndi wanonzize okunona okusalawo kwa electoral commission ne already wadde tebanagitwa naye nabitegedde dda naye kyamukisa mubi nti akakiiko k'ebyokulonda kafuuse empuku ya busuubuzi nakwegana kuganyulwamu wano. Justice Byabakama akoze kinene nnyo okusaabulula ekinyusi kya electoral commission eneesaana ebeere independent electoral commission ne commission ezinira ku ntoli olw'obusente. Justice Byabakama yennyini yazzeemu ng'akola ruling ye mu nsonga ziffe ze tutaawaaba. Abantu be twawaabira baabano mu petition njirina bali abantu basatu be twawaabira aba General Ashandi. Bali abantu basatu. Ono ye General Ashandi. Eno ye petition ye nomination form ye gye yateekamu. Ono ye General Ashandi. Abantu baabano bali basatu be twawaabira. Naye kyewuunyisa ate ye mu kwanukula kwe azzeemu abantu be tutamanyi bano bonna ani yabateekamu. Abantu basatu singa bawera etteeka liragira abantu 10 emikono gy'abantu 10 gye giba gimuteerako omukono omuntu yenna. Naye ffe wano twalaga ne mu komishoni neetuula n'obuyulizi bonna ne buvaayo nti abulako abantu basatu. Ekyewuunyisa Justice Byabakama oyo si mulamuzi. Justice Byabakama bwe baali bawandiika ripooti yaabwe yiino ya nnaku z'omwezi 11 ogw'e11 ate ffe nga twawaaba nga 14 kati ye yamanya atya nti nno tujja kuwaaba. Yandiwaabye nga kiri awo naye ne sitampu. Wandigambye nti wano kompyuta yakola ensobi naye abange ne sitampu. Kati kyova olaba nti no Justice Byabakama yennyini yatugamba nti buli lupapula lwonna tugende nga tusabe balusatifying balukubeko stamp ya electoral commission era nga bwe mulaba buli lupapula lwonna era lwali lumu lwashande ya nominatinga ku lupapula lumu. Naye ekyewuunyisa ate mu kuddamu kwabwe baajingajinga empapula ne bateekamu akapapula ak'okubiri ke kano. Akapapula akatuufu akali ku petition era ke twawaabira ke kano wano. Kubanga okalaba kaliko ne National Resistance Movement Rose Namayanja Secretary General yakateekako omukono. Naye kano ke baataddemu admin Essembabule yakoonamu emikono. Naye twebuuza ku lunaku lwennyini olwa nomination emikono gyali 10 kati ani lwaki electoral commission ya Byabakama efojinga obujulizi ebuteekeko erage nti kati emikono giwera. Naye kyannaku nnyo kubanga tulaba Honorable Minister Nyamutooro eyali amuvuganya bwe yabulako emikono 2 bwe bagijjaamu n'ayitamu unopposed. Omwami Ofono Opondo bwe bajjamu abamwesimbyeko emikono 2 n'ayitamu. Honorable Jacqueline Mbabazi emikono 2 bwe gyavuddemu n'ayitamu nga ali unopposed. Honorable Isiyagi ow'Ekachumbale Bukedde eva speaker naye emikono 2 olwabajjamu n'ayitamu. Kati ekyeru emiyaga lwashande yani ono gwe batasobola kujjamu. Naye njagala ntegeeze eggwanga lino nti eggwanga liri mu katyabaga. Akakiiko k'ebyokulonda kano bakayita Independent Electoral Commission. Naye kalina kyekubiira kubanga kanguzi bakagula. Ate ne President Museveni naye yegendereze ku nguzi ku ssente Byabakama ajja mutunda. Byabakama agenda kutunda Museveni wano. Kubanga tewali ngeri yonna emikono 3 n'otandika okujingajinga ebiwandiiko n'oyongeramu emikono. Ng'ate yennyini bwe twajja wano twasaba certified copies eza nomination ya Lwashandi era zino ze baatuwa ziriko ne stamp ya Electoral Commission. Kati Electoral Commission yeewakanya. Certified copy gye twasaba kyova olaba ku buli lupapula kuliko stamp ya Electoral Commission. Buli lupapula kuliko stamp yaabwe emikono gigino gye baateekamu. Kati gino emijinge Byabakama musajja wattu ataddeko n'omukono gwe. Guno omukono gwa Byabakama si mujinge mutuufu. Naye gana amanya gavuddewa. Gana amanya gavuddewa Justice Byabakama bw'omubuuza. Kyova olaba tugenda muwalaawala tumutwale mu kooti. Okubeera wano eno si office ye ng'omuntu eno office ya Bannayuganda.
aliwo kulwa bannayuganda n'okuyamba demokrasiya neso sikwekusa neyetunuulira yekka ng'omuntu n'okuttatana akakiiko kano kyamukisa mubi weetisse enjovu nnamba otegeka kulonda kwa ggwanga ate oli ku kamyu akesemba bulo ojingajinga emikono oyongeramu kati eggwanga likwesiga litya nti onoosobola okuleeta demokrasiya ow'obwenkanya n'amazima ng'essaza erimu bw'otunuulidde Lwasande omugongo babuwe ne gunafuwa sigaana ali mu kisanja ky'ekisembayo mu electoral commission wano nitasaana kunyagulula na kugwa mu bwesige weewaawo embeera ebaawo nitasaana kwemalamu bwesige bwati era bannayuganda eno weebeera nga yembeera gye tulimu demokrasiya w'eggwanga tumufuwe mu ng'ombe naye n'abo bamukozesa byabakama bw'anaafuna abalala balina ssente ne bazimuwa era naye kyekimu kyagenda obbakola agenda kusembe nga abatunzi